Libadde Sanjerere nga abayizi ba Elion Kindergarten Primary School ensangi bajaganya olw'obuwanguzi batuuseeko oluvannyuma lw'okukola obulungi mu bigezo bya PLE. Ku bayizi 7 baatuuza 66 bayitidde mu ddaala erisooka nga kuno kuliko n'abaafunye obuna 5. We got 5 fours, 66 division 1s and only 5 got second grade. Abatwala essomero lino batubuulidde nti embeera ennungi n'okuba n'ebikozesebwa ebimala by'emu ku bibayambye abayizi baabo okukola obulungi. We now call upon our parents to give us more children. We have all the facilities. Boarding facilities are very nice. We have transport, school fees. If you have challenges, you can come to the administration and we talk and we see how to help. Kanyansi James akulira essomero lino asiimye olupapula lwabukedde olw'akatabo ka paasi PLE nako akabayambyeko. Abaana baffe bakola bukedde emirundi mingi nnyo, so yatuyambye abaana kuyita bulungi. Namanya Shadrack, director wa Elion, asiimye Katonda olw'abayizi baabwe okuyita obulungi, kyagamba nti kivudde kutya Katonda n'empisa ze bateeka mu bayizi baabwe. Abaana tebateekamu empisa ennungi. Kasita omwana ayiga okubeera n'empisa ennungi, okusoma kumwanguyira. Ekyokubiri, abaana tubateekamu omutima ogw'okutya Katonda. Abayizi betwogeddeko n'abasiimye abazadde n'abasomesa. What helped me to get for aggregate, it was the teachers, the good teachers that helped me successfully. I thank even the God who never left me. I thank God for enabling me to get 4 aggregates and I'm very happy. Nebaza Mukama Katonda eyansobozesezza ofuna obutaano era nebaza bazadde bange kubanga bambeereddewo. Obanga kyabadde asomesa sibitegedde ntukira mikwano gyange era njebaza kuba tekuli yangoba bonna bakwaniriza era tukubiriza abazadde bonna abali eyo nti muleete abaana bammwe. Tulina dormitories ennungi, tulina batichers abalungi. Mu mirimu abayizi n'abasomesa ku ssomero lya St. Marcelino Matugga mu division y'Egombe mu Nansana Municipality balaze essanyu olw'abayizi baabwe okukola obulungi ebigezo bya P7 omwaka ogwedde nga bonna be baatuuza bigenza okukomawo nga baayise bulungi. Baatuuza abayizi 94 nga 74 bayitidde mu ddaala erisooka, abalala mu lyokubiri ne beebaza Katonda kitewali yagudde. We sat 94 candidates and among these 78 have successfully scored a first grade and 16 have successfully scored a second grade. Bagambye nti basanyufu olw'okuyita obulungi ebigezo byabwe era beesunga kugenda mu siniya. Beebaza abazadde n'abasomesa abakoze ekyamaanyi okulaba nga bakola bulungi. And I thank the Lord that I've passed highly. I also thank my teachers for teaching me very well. And I thank God that He has helped me to pass very well. I also thank my teachers and Marcelino who have helped me to work very hard. I've gotten aggregate 7 and I thank the Lord that I've been able to get a single digit first grade. Miriam Kulaba Kamyuka akulira essomero lino agambye nti abaana baabwe bonna bakoze bulungi olw'engeri gye babadde babakubirizaamu okusoma ebitabo. We have been able to reach this because of the hard work. Our students have not let us down. We want to give thanks to the Almighty God. We want to thank our pupils. We want to thank the general staff. We want to thank our parents. Ne ku ssomero lya Timis Junior School e Kawanda bali mu ssanyu olw'ebigezo bya P7 okukomawo nga abayizi baabwe bayitidde waggulu. Baatuuza abayizi 73 nga 4 bafunye first grade, 32 second grade era nga wetuukiddewo nga abayizi n'abasomesa bali mu kusagambiza nga kimezizo okwenjala. Okusinza ku Ngadia Ronald akulira ebyensoma ku ssomero lino, abayizi babayigiriza ebyemikono nga abamu tusanze basiiga ntebe z'essomero langi abayizi bagenda okudda nga zinyirira. Omukulu w'essomero lino Edison Masereka ategeeza ng'embeera ennungi yateekebwawo omutandisi waalyo Sebuliba Ronald mu kubiyambya abayizi baabwe okukola obulungi. Abaana ffe bakoze bulungi nnyo omwaka guno. Tufunye grade za 41 first grade, ntufuna second grade 32. Tusiima nnyo abazadde baffe engeri mubadde mutambula naffe okusaidia ebisale
ntusima na top management. Abayizi betwogereko nabo basiimye abasomesa n'abazadde abadde nga abasuulira fees. Era nga natoledde ku Timis Junior School era nga nafunye obubonero 10. Nebaza Mukama yansobosezza kuyita obulungi. Nafunye obubonero 8. Nebaza Katonda okufuna. Nebaza ne bazadde bange olw'okunsasula school fees. I thank God for what I got. I thank God for enabling me pass the exams very well. I thank my parents who paid the school fees. I thank my teachers. Abazadde nabo beebazza ab'essomero lwa Kawufube okulaba nga abaana baabwe bayita bulungi. Nebaza nnyo Timis Junior School yeebale kusomesa mwana wange yayise bulungi mu first grade. Era mbebaliza ddala tukyabawera ddala abaana paka katuzaale tujja bakwa. Abasomesa nabo boogedde obuwanguzi bwe batuuseeko. Era nga nebaza management olw'obuwanguzi buno tutuuseeko abaana baffe okuyita obulungi bwe bati, era nga tufunye first grades 41, second grades 32, twatuza abaana 73. Ng'essomero twebaza support ze bazze batuwa mu bintu ebyenjawulo. Twekwasa Katonda. Tulina ttiimu ennene eri academic etukwasaganyiza ku mirimu, tuwa ebibuuzo, twekutte companies ez'enjawulo okulaba nga abaana baffe bakola bulungi. And also we want to thank past PLE from Rukete that it made tremendous contribution for us to be able to achieve the results that we have gotten. Oluvannyuma obaddewo okunyenya ku gali b'enjole n'okukwasibwa embuzi ebaweereddwa Director Sebuliba.